Musawo je baleko. Kale. Nawe je baleko. Inyawo. Omulwadde wa mwagenda akuba ku matu kati. Bwabadde mu muluma naye kati wali ajja genda aterere ekifuba ekyo kasa kyatandise okukutuka. Wakati ekifuba kikutuka bulungi. Kubanga ezo nnaku zaffe nga 3 atupika mudda kuba kyabadde kiganya okukutuka. Baba yali bubi. Oba muleetera wano. Yali bubi. Kati yalina ebirwadde nga bingi byonna byegasse wamu. Kati kino ekifuba kyekyazuukusa byonna. Naye kati mukebeddeko ne kumakya tali bubi. Era mumujjanja babone okuba naffe wakati mu miisi. Agenda kujja. Kyemmanyi takyawezaawo nnaku ziwera 3 ku 4. Agenda kuba akomawo 3 ku 4 ekinene nnyo wiiki. Ajja kutereera. Ng'akyaliwo. Ajja kutereera. Wiiki nnamba. Kati nga bw'omanyi nti obulwadde osobola bupima. Kubanze nali twasobola ne tulowooza nti ayinza okugira ekifuba kiyinza okutuka mu lunaku lumu oba 2 nga tukubyemu empiso. Naye era ne bwe twakubamu empiso ne tuteeka ku ccupa era olaba kyalwawo okutuka kyamaliza ennaku zino 3 kati kuba kyatandise okutuka jja ekiro. Naye kati ali bulungi oba tose kumulabako. Mbadde era njagala kumulabako naye abantu saagala genda yeeyo saalaba ku balwadde. Nze musawo ntya abalwadde. Nze ate abalwadde. Naye n'ekirungi kati asobola n'otutambula. Eyo tewagende kanze nze ntya eddwaliro. Kakuba oba abadde akyali ku ccupa naye kandi abo baweetuuse. Dwali. Ono baleesa ono yamenyesa okunze ng'andabe. Wuyo omulwadde omulabye. Nalo kugambye nti agenda afuna kumanga ndaba akyali mugongo. Gira tulira wano. Tulira wano. Mugongo guli gutya kati. Sawa nyamba akoko. Ate kati olina ogukozesa. Olina ogukozesa nagwo gwennyini. Musawo. Teresa omukono ngambye nti nagenda aterera. Agenda aterera. Kakwatire bwoti mu bbanga. Jawudde wano. Kakwatire wano. Kakwate bulungi obeere nga kawanise bulungi bwoti. Bwe nti musawo. Mazzi gakire kuba kawedde namu. Mukyala. Otuuse. Naye ngambye kanzije. Nze kumulabako. Oli onse nno nojja. Sooka ojja onyambeko kowa neeno. Sooke mala ogenda okwetereeza. Kutereeza kyali. Naabeko okuva ku makya. Nze naye ndi muwangu. Amwagala. Era muganda ye munnange ye nange mwagala bba wange. Amwagala yeebale kujjanjaba. Nange bba wange naye era kuba nange obukyajje wano abaana. Baana ate tunajja ne tusiba wano mu ddwaliro ne tusulawo. Ate nabo bayinza okulwala. Nabo bayinza okulwala. Ekyo oli mugezi. Naye naffe tumwagala ewaka abaana ba mu miisinga. Ekyo kyoli mugezi. Labye. Musawo ngambye nti n'ogenda kuba bulungi mbwe era olinamu kumanya endaba nokyayo kya. Kadebo kakwatya wano. Musawo. Nze mugenda otambula kyekyali waggulu. Tembuli kyamweri naye mala nekka. Tugenda mukuba mukapanado. Mala nekka okuba ngira n'ekigoye ne muyisa. Awali kati ali bulungi. Ali bulungi. Era kati obweraliikirivu bwawe bonna baddenga ku kifuba kutuka naye kati kekyakutuse. Muwe mwennaku ntono. Ajja kujja engulu. N'omugongo. Nkuyambeko kugulu. Kwecupa. Wabadde ogambye oli kubwanga ate abaana obalesi. Ate wali buzibu. Songa ntono nnyo wano mwana. Mbadde nsabayo ku ssente. Omanyi wakati ebikyatambula bulungi. Olambuliddwa n'emmere. Gye nkuleetera olwaleero ngiyiza ng'omukazi bigamba. Tewali sukaali aweddewo. Butto ye afumba n'eyo olwaleero ebuzi. Abuzi. Omunnyo tewali. Gamanda gagaanye. N'enviiri nazo zikadde. Sifaanana bulungi wadde. Neetaaga ku ssente z'enviiri. Kale zo zinabadde nsigazaawo jjo. Nazisiizeemu enjala. Tezikulabikira bulungi. Nabadde nina okulutwala tulaba kakala ke bwate kasimye nga nawe onampa ssente yange nazisa kala. Kati mbadde nzize mumpeyo zompa ngende ntetenkanye waka. Ez'enviiri nazo tozeerabira. Naye mukyala. Wanyina. Kubbanga baze lyamaze ku kitanda omusabe ssente. Mulamu gwola bayomba. Byonna mbimugambye abibuliriza agenda kumpa ssente. Mukyala munnange swalako. Ate nga nswala. Amazima tunuulira bbaawe embeera gy'alimu. Mulaba. Osooka otunuulire n'ebbanga lyamaze ku kitanda. Mulaba neera ti musawo yangambye agenda bba bulungi. Tosobodde nakusobola n'osaba n'ez'enviiri. Kyogamba w'oswalirawo. Olwoona amalayo omwaka. Nze nfaanana obubi olw'okuba ali ku kitanda. Kyogamba tosobola genda n'onoonya mulimu. Kyogamba bizinensi ze zonna zaagwa. Ate nze olabye njogedde ku bizinensi. Ate eri mobile money.
Ekulabidde dda tufunyemu amaddali. Olinawo obuzibu bw'ofunyemu okusabya ssente. Kyogera tosaagenda n'otulaale ku mobile money n'okola. Byonna yabyekolera. Nze yaŋŋamba ntuule waka ndabirira abaana naye mulabirire. Kale n'owulira buli kimu kijja kuba kiyoke. Nange ne ŋŋonda ne mugabo waaki kasita osalawo era nange byebigere. Gwe naawe n'otuula. Kati waba yaŋŋamba. Mpola bakwano kakati kozi n'ekira kimugenda okukola mbadde nsaba ogire kabiru kafo kaba kabadde kalinnye kali mu mitwalo 64 n'ekitundu badde nsaba leero musasuleko waakirigaana musasuleko ddala lumu ngaana kati wulira bampe ezeewaka ŋŋende then ne musawo muweeka anaage kibalansinga endowooza yobulamu kubulya mukyala ebintu byammwe mpulira nga bintamye ntojja bisobola munnange ekikwatagana n'ewange tosobola kutegeerayo wadde n'omulundi n'ogumu bwata musawo nkooye yamanyi ne bbaawe laba bwatunula mbunamusaba sente ekizaasaba amazima ziriwa zaalina ku bbanga lyamaze ku kitanda nga takola gw'omanyi ebibeera ewange omanyi otutambuza obulamu bwaffe ama mbadde nteeswa mulamu ensonga zeewaffe aziveeko ezange ne bbaawa nga zeesonga ono muganda wange twayonga kwali amma tugende okututula nze naze wano okunona ssente omamba byakusuwa njagala ekintu mu ssente William kale wulira mumpe ssente nve wano nze nina abaana b'okulabirira zabula mumpe ssente alwalira omwaka mulamba ffe tetu madamu mpola mulamu wange oyo si mwangu mbitegeera kakati mami kati engeri gyozze mbadde nsaba ensonga yaffe eri gyenjogeddeko mbadde nsaba ku ssente engeri gyozze kubanga ekyamazima ono omuwala amulabirira bulabirizi tatuwanga yadde 10 n'ekimu omulwadde agenda mu mitwalo 7 tasasulako yadde 10 ffe tukozesa eddagala tukozesa ki eddagala litugenda tuggwako eddagala litumukuba tulijjawo musawo nange nnonye ssente ati gwonoonye ssente kati gwe tulina nange siina ati gwe next of kin we oli mukyala bweyasayininga gwalinako yamuddako oyo oli yamuddako muganda bumusaayi gwe anti mpuliriza maama kati gozze tetuli wano kulwanagana kuyombagana anti ngezako okunyonyola nti nange ekindeese wano nnonye ssente anti kati ffe webale kujja twagala ssente kati nzijjewo kati tutuwegala ffe tuzijewa musiibule ngende naye kubagende naye sasula ssente tumusiibule agenda bbawo sasula ssente tumusiibule nanga akalampe nkusasule ntya agenda kumpa madamu sagala nnono kati tugende ku gundi saate kuyita ba accounts kuyingirira bintu bya security naki nyamba kwata ssente oli bbaawo anti agenda kumpa ssente si bbaawo wange era siganye bana ekakkana ate gw'omututte sise mututa wano situtujjanjabira okomye wampe ssente omututte omanyi nti owogana kale bansonyiwe naye mbadde ŋŋamba omulwadde mukomyewo ampe ssente omulwadde akuwa ssente gw'omulamu kati madamu ate ekibi musawo labayo musawo ffe wano madamu ffe wano omulwadde bamutubujjanjaba bujjanjabi abamuvunanyizibwako be babasasula kati gw'ovunanyizibwa ku bbaawo ajja bbayo emitwalo 6 nze kati kanjira ŋŋenda ewaka musawo madamu te kati ekyo kirwakyo nkwata bwoti nkukwata bwoti ndi mubbi tova wano nga tosasudde ssente kukyenkano oyagala kubba kati tujjanjabye musajja waawonye tumutusiza ku muntu hakati oli mukupulitya kangende wakanote ssente ozitya gwe tutandika kulowooza nti tuli mukusaaba ngenda leeta ssente ffe tuli basawo ssebo ogwaffe gwakubajjanjaba mwe kutusasula kakati oze olokola olukujjukujju nziza kumulabako nziza kumusaba ssente oza tetubimanyi oze wano omulabe bwafaanana olabe engeri gy'omubbamu ndowooza madamu anti nga kati nkubuulira mazima tokkirizibwa yadde okuva wano yadde stepe security musawo kyangu nnyo kiki size na simu yange tonsumbuwa nkuba ya simu egi pampe ssente twagala ssente se tuli toyita yaki musawo anti twagala ssente
kati naawe oli mukwate ogenda kubeera nomulwadde otalina gyalaga kati mumulaba ali kumpi kuwona mutasa okusalasala amagezi bwe mujja bamugenda mujja kati emitwalo giyo gigenda mu 7 kati tugenda zisasuzaki kwata kuesimu kuba gonna gweoyagala okukubira twagala sente musalasa buli kugujjugujju mudduka mu ddwaliro ne sente zaffekati tuzijjewa mitwalo 64 zigenda mu mitwalo 7 bunazibira zijja kuba mitwalo 7 gundi alo tebigenze nga bwe mbadde nsuubira mperezayo emitwalo 5 emitwalo 5 azitere ddala okwo ekweno enyini eyo ya musawo munnange tebigenze bulungi